Endobeso. Ndaba mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso ekutuzibwako Prudential. To copy this caller tune, press star. Hello? Sebo. Hello? Jebale. Kali sebo nayi jebale. Sejirinya. Nga akati akagala oluggi. Please. Kyetugenda kusibya lusaago. Omanyi oyagala nnyo okubalaata. Si kubalaata. Naye ndoyinza gamba nti Sejirinya sebo wali omanyidde navaawo kati olina okuteekako sebo ekirivi. Omuntu omuwa ekitiibwa sebo. Omuntu olina omuwamu ekitiibwa. Ndoyinza gamba nti Sejirinya. Nange bw'onkubidde ngambe nti wangi sebo. Anti kakati kyolina okumanya. Nti ebitiibwa bisiŋŋana. Tomanya kubidde. I'm calling from security. Mwemanyira namwe kakati bw'obanga oli wa security era nze mukamawo. Oba sinze ndi mukamawo nze wali wakumanyi. Wasogeze kumukala olusebo. Sejirinya. Wangi sebo. Bino byekubiddeko there are big issues. Sibye bino ebyammwe ebyokuzanyazanya bye mubeeramu mu mudeeno. Anti nange sebo olina okwogera nga sebo nange sirindi alusaagiriro sebo. Kakati ensonga ezinkubisiza ziringa bbiri. Mulayira ku lunaku olwa Mande. Sitwagayo fujjo lyo. We don't want, as security, tugenda kola security okubawo obukuumi obumala ne tutwagalayo fujjo lyo. Ate fujjo litya? No, nkubuulira Sejirinya, oyinza okumaliriza nga oli luzira ebbanga lyo lyonna ne weerabira n'abaakuzaala ne bakwerabira. Nedda sebo. Kale oba oli wa security oba toli wa security oba oli bisi oba oli biki ku Mande ennyambala yange yanjawulo. Nawangula akalulu naye nyina yannyambako kawangula. Yenda kwambala tantaliwo. Ati gosokolinde ate Sejirinya tonsankalanya. Nedda sebo sikusyankalanya. Oli sebo eyanyambako okuwangula sebo osobola okuwabiki gwomanyi byolina byeweeyise ebitiibwa tibyanze bisibimanyi. Yange tayinza kyuka. Sejirinya olina okumpuliriza kubanga nkusekeredde nnyo musajja. Nedda sebo ate nze omumanyi. Nkusekeredde nnyo. Nze siyirirwa mutooke sinze mutukoze okukangakanga. Ekisokatala omwe oli wa security kati security mweyita ba security mweyita ba crime preventer mweyita biki mweyita ebintu bingi nnyo ebisolo tebikyakanga muganda wange. Kati Sejirinya ndi musajja wa security ate senior security officer sijja kubu ate mukamawo. Mukama wani? Mukamawo. Oli wa magye oli wa polisi? Kakati omusaala ni akukuwa sebo. Omusaala gw'ogumpa gw'onsasula? Ate wemanga siri osobola okubeerawo. Ate kati kyenkugamba Sejirinya setwagala kulaba. No, sokoline mpuliriza. Ate nawe ekyo kikyamu. Kitegeeza kati tonzikiriza kwogera. Simutakukiriza ekyokosa kikyamu ndi wa security ndi wa crime preventer ndi biki. Mweyitayita ebintu ebyo sebo waliwo byemanyidde ebyo byokukangakanga biri ebyedda. Sebo siri kati wali ate ndi kulevo ndala nnyo. Olina okumpamu ekitiibwa sebo ng'oyogera nange. Nze ya security ebikiivu byeweyita ebitiibwa byo sebo newono byeyita otya nange sebo okumpamu akatiibwa sebo. Sejirinya sebo saagala kakati kankubuulire sitwagalayo kanzu ebyo byogamba mbusimanyi ogenda kwambala ekanzu osibeko simanyi ekyayi obeere mu bigere tojja kuyingira we bagenda kulayirira. Omanyi lwaki nkusekeredde olw'okuba tulyogezaako kanga kakati oba oyagala zaaliko emipiira geza obeere wali ku geeti osonga Sejirinya nga ali mu kanzu ng'asibye ekyayi mu kiwato ojja omwanyange onawo onoolaba akanvamu naye weeyise wa security guteekawo abiri tulabe ngenda byambala obeere wali ku geeti ya sitowo nga ndi mbigere tulabe kunze naawe ani anaasiza munno amaanyi. Sejirinya tojjira mu kanzu. Sebo ndi mu kanzu mu bigere ate nga nsibye ekyayi ate ekigazi kibuno obwayiyeyi ekyayi ekigazi wenda kulayira bw'ente nze endayira yange ebbanga lyonna mbadde nnyambala masuuti kakati nagagjeemu nagambye ngenda kulayira bw'ente okwange kulayira ng'ate kungubaga. Okungubagira ani afudde? Ani okungubagira?
ekyayiwe kibeera ekigazi kitegeeza nti olitapanga mulamu naye taliiwo ngate waliwo amateeka agalagira nti mulina kwambala bwe muti mwayogera ku dressing code otukana ogana ekanzu ya Ssaabasajja Kabaka olwa security ekanzu ya Ssaabasajja Kabaka tebeerako kyali ekanzu nganda ngandeko tegera kwambala kanzu ey'ekiganda pozi nga muwere kanzu mu ggwanga mutugende nti nekanzu bikyayinira buyinza buzambala Ssegirinya nekanzu muziwere nkugambye oba ntya ngenda kwambala nyambala gye njagala kugundi ku rules and regulations zenyine eza kanzu nga tezogera ku nyambala Ssegirinya omanyi kati kyendabye oyinza n'obutalayira kubanga n'oluzungu tolumanyi sebo nesiba okuba kwa parliament qualifications ezinzikiriza okwayira wezire ekyokubira oluzungu ndimanyi sebo tolumanyi luzungu Ssegirinya tomanyi. Can we speak English? If you know English, can we speak English? Yeah, we can. You know we can. Which English do you know? You are full of mbogo everywhere. I know all. Spanish, Britain, all. No, I know all. You just have to agree. If you don't know English, tell us to take you back to school. No. You're the shooter officer. You are intimidating me. Not even you don't know English. You don't know English. I know English. English of where? English of where? Which class did you go to? Even I have a diploma. Which diploma? It is fake. I have a diploma in journalism. That diploma is fake, and we are going to look into it and we see whether it is genuine. That's the propaganda. That's propaganda. There's no way you can intimidate me. You can intimidate me. I'm an educated. Even these people who gave me their votes, they knew that Ssegirinya is an educated man. No. The people who voted you, they don't know that. They know that you are not educated, but they just want to give you food because you are poor. No, I'm poor. You security officer, do you have money? You come and I give you. You have not yet eaten anything. Who has not eaten anything? Who? You. You arrest me when you have an empty stomach. You used to arrest me. And you used to cry for me that you fight for us. We are poor. Now you are changing words. I'm telling you. Unless you are not a security officer, but if you are a security officer, I know you. I know you are the one who are fighting for you, so that you can be well off. Who? You. Do you have anything in your pocket? I have. No. You're trying to abuse me. You're abusing me. Yeah, I can't even. Who? I can't even. What? I can't even abuse you. You are now intimidating me. There's no way you can intimidate me. I'm an elected leader. How can you intimidate an elected leader? Who voted you? The security officer. You have people's power. You will not swear. Come when you sunshine and you swear. I'm telling you, you will not swear. And I dress my counsel as well. You are stupid. I'm telling you, you will not swear. No, you are stupid. How can you intimidate me that I will not share? You are stupid. Stupid time. Ssegirinya. Wanji. Oli ku Beat FM ekino oli kya muzika oyogera ne mukunja mu ndobeso. Mukunja kiki tobo wendani kula ekiro. Mukunja nawo wande. Oyogedde oluzungu lwonna olw'ebitege n'olumalayo. Vocabulary zizo nezeri Masaka waffe zonna. Okoze kibi nnyo muganda wange, okoze bubi.